Sulaiman Semba temu kwa situzo obutabasoba 50 abagenda okweta mpaka eza National Powerlifting Championship ez'omwaka guno ezigenda okubeerawo enkya. Empaka zino zigenda kuteekebwa enkya ku Ham Fitness Gym na Kivubo era Sulaiman Semba agamba akoze okutendekebwa okumala okuwangula empaka zino. Ebyokuwangula nabikoowa n'obikoowa era bakimanyi enkya nze muwanguzi aliyo ne weseewaana nnyo omutayimbwa gwe gujja okulamula. Nze nasalawo okusitula byuma ndowooza olaba byankyusizza n'amaaso tova mbadde ndaddeko giraasi. Omusituzi w'obuzito w'okubiri agenda okwetaba mpaka zino Jirutu Steven eyamalira mu kifo ekyokubiri mu mpaka z'omwaka oguwedde. Ono agamba akoze okutendekebwa okumala era asuubira okuziwangula. Mu kategole ya Sub Masters nze nina title ya Africa. So nina experience volaba weeks 2 zokka zimmala ze nkoledde training. Bulijjo ndi relaxinga nga ndi mu byange kuba nina experience ekyokukola mba nkimanyi. Tulina ebyaffe ffe nga ffe mu muzannyo ogwo buli omu alina kyayinza okugamba nti nze neewulira gundi kati waliyo abampita. Kenneth Sekirana President wa Uganda Powerlifting Federation agamba empaka zino zigakutabamu abazannyi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kuliko n'abakyala. Ono agamba enteekateeka zonna ziwerera bannayuganda basuubira omuzannyo omunyuvu. Nkakasa tugenda kubeera n'empaka eziri free and fair okakasa nti buli muntu agenda kuvuganya okusinziira mu weight ye era tusikakasa nti nsuubirawo okwemulugunya singa oli baana aba bamuwangudde kozi nga ajja kwekwasa kooki we. Kyandibadde kibi ogamba nti obudde buno wali omuntu akya traininga olina okuba nga weetegeka right away kuva mabega. So nze obudde bwendimu bwa recovery era ng'enkya ndi ready era mu abali aba traininga then mbate mwetegese. So Waswa James Segawa BBS Terefina. Kale